bannabyabufuzi 44 mu Kampala bebasunsuddwa olwaleero ku lunaku olusoose olw'okusunsulirako abaagala okuvuganya ku bukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Wabula abeesimbyewo bwannamunigi naye basinze okwefuga olunaku luno olusoose. Okusinziira ku biwandiiko by'akakiiko ak'ebyokulonda, abantu 21 ku bagenze okusunsula olwaleero babadde tebalina bibiina ku bajjidde, ate ng'abalala 15 bavudde mu kibiina kya NUP. Waliwo bannabyabufuzi 3 bokka abagenze okusunsulwa nga bavudde mu kibiina ekiri mu buyinza ekye-NRM, ate abalala 2 bavudde mu kibiina kya People's Front for Freedom, n'abalala 3 bano nga bazze kukiikirira abantu ab'enkizo abayitibwa Special Interest Groups. Okusunsula kuno okutambudde bulungi ku lunaku olusoose wadde nga kwasoose kutaataaganyizibwa olw'emiroboli egyabadde mu byuma by'akakiiko k'ebyokulonda ng'abamu ku bo kigambibwa nti basasudde ensimbi emirundi egisukka mugomo. Kaweefube ono yabadde okukomekerezebwa mu budde obw'olweggulo yanaanuddwa okutuuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi, wabula ng'omuwendo gw'abantu abasunsula gweyongera bweyongezi. Akulira ebyokulonda mu kibuga Kampala Rashid Kasakya ategeezezza nti kituufu wabaddewo emiroboli ku lunaku luno olusoose. Nga namu bannaaba direct councillors ku City Hall tufunyeyo 26, ne tufunayo 15 ga women councillors, ne tufunayo ga special interest groups 3. Tusuubira nti enkya enamba eno erya kubanga yeeyongera kuba olunaku olusooka oluusi entandika ebeeramu nzibu, naye oluvannyuma tugenda nga tutereera. Tusuubira enkya enamba eno okweyongera waggulu, abantu kati bali aweya bye twagala. Okusunsula kuno kwakuddamu mu lunaku lw'enkya era nga bannabyabufuzi bangi basuubira okutwala empapula zaabwe ez'obuyigirize mu kakiiko k'ebyokulonda nga nsalesale yaweereddwa tannayita. Ate e Masaka Katemba yeefuze okusunsula abanaavuganya ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okw'ekibuga Masaka okubadde ku mbuga y'essaza Buddu. Omukazi bw'agezezzaako okulemesa omu ku beesimbyewo ku kifo kya mmeeya ng'agamba nti amubanja. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Bino bibaddewo senta ey'okuwandisizaamu abagenda okwesimba mu bifo ebitali bimu. Omukazi omusuubuzi amanyiddwa ennyo mu Masaka Nifa Naddima bw'agezezzaako okulemesa Godfrey Kayimba Afaayo ayagala ekifo kya mmeeya wa Masaka City, ng'agamba nti yamunyagako ettaka mu kiseera bwe yabeerera mmeeya owa Masaka. Wabula oluvannyuma omukazi bamuwoyezza ne bamuwuza ku bbali, era ensonda zitegeezezza CBS nti bamuwaddeyo emitwalo 5 n'avaawo. Mu kusunsulamu ab'okwesimbawo ku bukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu okwa Masaka City, Mmeeya Florence Namayanja wa NUP olumaze okusunsulwa n'ategeeza nga bw'agenda okutandikira waakomye okukulaakulanya ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Omulala asunsuddwa ku kifo kya mmeeya wa Masaka ye Bembe Frederick Kipaapaali owa NRM, ng'ono agambye agenda kubeera olutindo olugatta bannamasaka ku gavumenti ya NRM. Essente zonna ebyetaagisa byonna okutambuza ekibuga biva mu gavumenti wakati ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo nsaba bannamasaka mwenna munkwatireko tusobole okutuwa ku buwanguzi. Ye Godfrey Kayemba Afaayo ono yaliko mmeeya wa Masaka ng'ekibuga kino kifuuka City era nga yali ku kadi ya FDC. Ku luno kaadi ya FDC yagisuddewo azze okuvuganya ku kifo kya mmeeya nga talina kibiina mwajjidde nti ku lw'okugatta bannamasaka. Katemba omulala abadde ku kifo kya kansala atiikirira division eya Nnyendo Mukungwe ku Masaka City, bannakibiina kya NUP 2 bwe bazze okusunsulwa nga buli omu agamba yalina kaadi ya NUP ku kifo ekyo. Sipiika wa Masaka City Yakirisi Mawanda ye yasooseewo n'asunsulwamu, ate olwo ne zireeta omukyala Mutesesta Maria eyeeyita omunyarwanda wa Bobby naye ng'agamba alina kaadi, wabula n'asanga ng'ekifo kino baakitutte dda olw'okwekufuluma nadda mu luggya lw'embuga ya Pokino n'akaaba. Ssaalongo Tomusange Kayinja kuba CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate Mityana bannabyabufuzi abasunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda olwaleero bakokolomidde abakulu mu kakiiko ako olw'okubagaana okuyisa ebivvulu oluvannyuma lw'okusunsulwa nga bagamba nti baafiiridde ensimbi zaabwe nnyingi kubanga babadde babagulidde dda n'emmotoka ne boodabooda amafuta aganaabatambuza nga bayisa ebivvulu.
abantu abawerako olwaleero n'okusingira ddala abaagala ebifo by'obwa kansala mu ggombolola 17 ezikwa disitulikiti eno leero basunsuddwa ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti munnakibiina ki NRM Joseph Luzike ye yekka asunsuddwamu olunaku olwaleero nga olunaku olw'enkya akwatidde NUP Bendera Anne-Marie mu Nassali Lugendo lwasuubira okutuuka eri akakiiko k'ebyokulonda bangi kubasunsuddwa ku bifo ebyenjawulo naddala ebyobwa kansala beemulugunyizza akakiiko k'ebyokulonda okubagaana okuyisa ebivvulu nga bangi bagamba nti bo enteekateeka ebadde bagikozeeko dda nga kale akakiiko k'ebyokulonda okubagaana kabafiirizza ssente zaabwe n'ebintu kalyesuubula Francis nga batugambye okukola laale naye ate tebatugambye nti bamutandika olunaku bweruti kaakati okusaba kwange kuli eri akakiiko k'ebyokulonda katuyambe katubuulire ddi wetugenda okutandika okuba kampeyini zaffe. Nampija Jacqueline Maria nga nzize okwesimbawo ku kifo kya District Woman Councillor okukiikirira eggombolola y'emaanyi era ffe ng'abali mu kunoonya obuwagizi kitukosesa ddala kubanga abantu baffe buli omu abakubuuza ojja ddi mu kitundu ojja ddi eno ojja ddi eno ate nga kinenya amateeka kubanga poliisi weekwatako tegenda kuteekako emisango. Naiga Mariam Stefania nze nansabye akakiiko k'ebyokulonda tugondezaamu ngaffe abamaze okubeera nominated batute tutandike okunoonya akalulu kubanga obudde tusigazaayo butono. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Emityana Charles Lebero asiimye empisa obuwulize n'obuntulamu obulagiddwa bannabyabufuzi mu disitulikiti y'Emityana bwe baagondedde ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda obutajja n'abantu bangi mu kifo kino. Ku lwakina munana kusinze munana CBS FM y'obujjajja James Kana Sebiguzi ndi Mityana. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okuwagira amasomero ageewaddeyo okutumbula ebyenjigiriza ngawo abayizi ebyetaago ku mutendera gw'ensi yonna. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti okuteekerawo abayizi embeera ennungi mu masomero kibawa omwagaanya okuyiga obulungi n'akuutira amasomero ag'Obwakabaka agasiga empisa mu bayizi. Omumbuga okwogera bino asinzidde mu mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mengo ng'atongoza emisinde emunabyalo egiteekeddwa essomero lya Mengo Senior School eryetegekera okujaguza emyaka 13 era ng'emisinde gino gyakubaawo nga 27 mwezi guno ogw'omwenda. Katikkiro mu kwogera kwe yeebazizza baddukanya essomero eryo olw'okunyweza omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna. Essomero lino lyakwenyumirizaamu nnyo ate kati nze ndyenyumirizaamu ak'ensuso obwendi Katikkiro kubanga ebyenjigiriza bino eby'omulembe guno byatandikira mu Bwakabaka bwa Buganda. Singa teyali Ssekabaka Muteesa olubereberye obaolyawo ebyenjigiriza byandize naye osanga byandize luvannyuma nnyo naye kati ebyenjigiriza byatandikira wano era tekyewuunyisa nti Mengo liri wano. Waliyo no n'essomero ly'e Bukalase erisomesa abasasodooti ebyo bya 1893 oba 3 oba 94 naye byonna ebitwogera ku byanjigiriza kati ffe ng'Obwakabaka abaawaayo n'ettaka eryo. Kabaka n'awa n'amasomero amalala gebatera okwogerako agaasooka ga Namiryanga abo ga Kisubi ga Buddo ga Gayaaza gonna Kabaka eyagawa. N'olwekyo ffe tulina obuvunaanyizibwa okuwagira amasomero ago. Katikkiro mu mbeera y'emu yeebazizza akaweefube w'essomero eryo ow'okuzimbira abayizi kakaaga n'omusobyo eddiiro erigendanga we bagenda okufuniranga ekyemisana mu budde obw'ekyemisana n'agamba nti ako kabonero akoolekawo okussa empisa mu bayizi. Ekyamazima ku mulembe guno omutebi si kirungi omwana okulya emmere ng'ayimiridde oba okuliira mu muti. Omwana asaana afubeko eddiiro w'atuula n'alya emmere. Ebintu n'ebyo bikulu. Nze gye nasomera Ekisubi eyo nga bwe bakusangayo emmere ogijje mu ddiiro n'ogenda nayo mu kisulo nga kikuzzeeka baga nti obuntu bulamu n'obuzimba otya mu baana ono aliira mu muti oli aliira ku lubalaza oli aliira eri. Kakati abaana bwe batuula awamu mujja bayigiriza n'ebintu ebirala ebikulu ebyetaagisa. Tova ku mmeeza ng'abalala bakyalya, totandika kulya ng'abalala tebannaba kutuula kufuna mmere, topiika mmere kamaala ku sowaani leka kulya kampwerenda. Ebyo byonna abaana tebayinza kubiyiga nga tebalina we batudde bonna wamu. Kale ndowooza nti enteekateeka eno esaanidde mu ssomero ekkulu nga lino. Buwa Glorious omumyuka waakulira essomero lya Mengo Senior School agambye nti kaweefube gwe baliko waakuyamba abayizi mu ssomero eryo okwongera okubeera abantu ab'enkizo era ab'enjawulo abeebuuzibwako obutafaananako n'amasomero amalala. Ekigendererwa kyaffe kyakuzimba ddiiro abaana baffe kyenkana banatera okuwera akasanvu bwe banaatuula balye emmere yaabwe bulungi ate ne mu mbeera eyo tubayigirize
munnamengo omutuufu bwe yeeyisa. Tusomeseddwa Katikkiro nti kirimu okuyiga obuntu bulamu, kirimu okuyiga okukolera awamu kubanga mutuula wamu ne munyumya ne mukkiriziganya. Kwegamba mu Luzungu oli yandiise catching up, naye ffe nga Mengo tulaba nga omwana mu ngeri emu oba endala mu ddiiro lino ajja kuyiga okubeera omuntu mulamu. you.